international worldwide. Kuva kumata Jackson ali mukano. Ndine Madubala means moving forward. Madubala kano tosigala mabega. Nobody can do this. Nobody gamba. If God say yes, Who bless? Who bless, no man can curse. No man can curse. Oyo bamuyita tash obwedda kubuuza muganda wange tekyambaza Madubala engato kumbe bulijjo bokola business bankolera buli wonse akusanga nengato eno ng'ojambadde nasala wagigulo ogimuwera abamu balowooza masaali nenga omanyi lwaki nteekako peya 10 kuno zituuka ekiseera we ziba nga peya nga 2 nga zinyiga ogundi eno manyi nnyina mukwano gwange omuganda wa hamu bamuyita Yasini Segawa bambi wa mutima mulungi yaŋŋamba Madubala njagala okole edduuka ojja tuuka ekiseera nga backbone ojja affect this says oba oziseetula so nenkendeezaamu peya nali nteekako 2 ate nga mbeera ku kkubo nga nkuba empere yange ogijjukire Madu Mpere Festival so gy'oli ku Mpere Festival kuba gundi alina okukunoonyaako Crystal Panda ategese Mpere Festival alina okukunoonyobera influencer w'empere now very fast because tulina budde bumala tulina ka clip ke mutaddeyo ejjukira Jackson ebyango badde bitegedde Tashuwa Secretary General era alina okuzaayo obubaka ambadde kucha online esimu okimanyi esimu baagibba by abantu abanoonya recently offline esimu njina teina kye yagenzeemu so nga Secretary General alabye ebintu simanyi osanyuse tosanyuse kusanyuka ku kimukwano nga ka clip bokalabye nze omanyi munange naturally ndi awo omuntu ataba na side if my friend is not right if someone I love is not right I always say it so ogenda manye kiriwo so Madubala wali so katuwulire side ya Madubala wachi bagobye kufano mera babadde onoonyayo ki nagenze ku Fungon omanyize sitera gendayo wali yeni era mala funa appointment mala mukubira ningamba anko nfunya akagatto bwe kati one love okitegeera nentwala kati bino bye tutwala engato ani oyo akubira Madubala ali kumpe oba bana bokufanga ni bebakuba namba yebweru yeri ku social media zange so nengenda olwatuuseeyo nga nze ngenze ku business waliwo mukwano gwange bambi yanga njagala kulaba kwali yeni mwana oyo muyaya bayaye bamwagala naye bwe alabika nga ali mu bbanga over the top nitegeera tosobola kuddira Madubala gw'ovudde naye all over from day one n'omuteekamu kodi mu ssimu kata kyalina access banange kino kigenda eri abantu mwenna Allah babakutteko try to be you a real you ati Madubala oli omusajja yagambye omukuba si kumukuba naye kiri bwe kiti Bobi Wine yansembeza kyali wange sisobola kera kumacha Bobi yene muvaamu ekyo kiri aramu aramaini yadde abamu bagamba akuwaaki agenda kukozesa akole Bobi yaliko amasanyalaze ani abagamba omuveemu Madubala nedda abantu bonna ku TikTok bakutaginga mu video nga bagamba Bobi akuyambye eki nsoko mutinge simu abaleme ku disorganizinga Bobi akuyambye eki talina kyakuyambye bukyanga omusinkana osanga bisiraani byokka blood and sometimes buli muntu gwo meeting anti okira oyagala so mufunamu ebintu ebiri ata magezi wulira it is better someone to give you knowledge better okusinga sent because sent singa kuwadde ekyo kunyata leero osagira Bobi he can give me connection ngereta sent naye abantu abamu mentality yaabwe balowooza nti alien ekyagobeza kubanga osemberera Bobi ate nga alien asasinza okwagala Bobi ekitegeera kati obuzibu buliwa obuzibu bw'emusanga sibitegeera nze tosobola yavaayo n'akola ekibiina kye ekyafuupi eri era nga yakibbula muki mu nuupu kitegeera gamba bagenda bakola ki bagoba bwe batyo NUPN ki NUP ekitegeera kati kitegeeza walabako radio maze nga tannafa namulabako embeera ze Bobi omulaba embeera ze kati laba alien embeera ze yeeyisaamu olabe ne radio maze nga tannafa awo we yakubira oluyimba olwa ng'atuuka mu makindye bulaadi nga bwolaba oyo nga nsasa genjereere kati noono byalimu okitegeera ate nga yekyali wange oyo namwagala ku lo buuza aliyeni yali ampadde kaki
akwaka vimbo Jackster omanyi njagala nnyo okwogera nga ntegedde embeera weeva so wano wali omuguzanga awo nagimuwa buwi nandyetaze Jackster tusooke tumanye Madubala ekimugobya ku Fungon kwagala Bobby Wine oba TikTok gyempulidde nti wagenda ku TikTok n'obaako buyogera byadogamba nga bagamba TikTok nayo platform ensi egiraba what happened on TikTok kubanze kyensiza okuwulira nagenda nenkola video nga ngamba Alien otaddewo embeera n'ebbajjo n'abitekisi mutugambe nti nno bakubya amasasi eyo video recent gye mwalaba eyo nga atomera emmotoka yaani ne bateekawo eyo embeera nagikola ng'era nze nkimanyi teyali real yali stunt zomanyi nze ndi real nomugamba ekyo kibi nnyo musobola okufiiramu kibi nnyo osobola okufiira mu bintu by'ekisiro oli kyali wange ebintu bya stunt you have to be you era nze olwatuuse wali teyabaddewo n'ayingira gate olwandabye n'atandika ate nuupu ekyadde wano mwagala kugassa kani imagine nuupu kyeki nze siri munnabyabufuzi bayizewo nze ndi mutembeeyi omulondemu nze singa sironda ate saagala kunnonda njagala mbeeraawo. So Madubala, omanyi sometimes omuntu waliwo wootuuka ng'ogamba nti okay abantu banyigirizaamukko ate nekyo ekintu kyensikiriza mu nsi nti buli muntu asobya Jackson tuli ba mikwano nnyo but I believe mulimu olunaku olusobola okukeera nga tulina misunderstandings so it's always better omuntu okutuulanga n'ogamba Madubala kiki ennakoze zikyanyiza Alien naye mbadde mmusaba kuba nkimanyi agenda kutulaba waba atudde mu mutima gwabuuze ki Madubala kyankoledde nasobezza as friends sometimes mulimu ebintu byemba mulina okubanga buli omu osonyiwa munno buli omu otuula n'ogamba nakozeewo ensobi ekira nawe n'otula n'ogamba live gye nakola wabajja akuliriza wawe nayogeramu naye nga bw'aba yakola live eyo ali ku bintu bisatu cause lindako Jackster nabawuliriza nnyo mulimu omuntu ogamba nti maybe akoze stunt but remember maybe ayina ekintu ye ng'omuntu kyabadde abala maybe Madubala kyatawuliriza before you did the live nawe otuula ogambe lwaki Alien tasobola kukikkiriza nti ndi muntu ali independent Jackster ngamba nnyo nyega nnyo omuntu okujja mu inbox Tashi avumye Bobby Tashi avumye NRM Tashi avumye kino sina kibiina kiyinza kugamba mbo baba ali bakeddeko ne bampa emmere or I support anyone but nzikiririza mu kirungi ekibeerawo so it's always better omuntu n'otuula nti oba tolina side kinnyonnyole Alien akitegere nga kyaliwo ate Alien yamuwadde mukisa so yapadde mukisa era olaba mu ka video kali namugambe Alien mpuliriza njagala twogere kati kye tuba tukola nze nzikiriza bana babiri beetaaga okwogera if they are truly friends nze Jackson nzikiriza nnyo nti we mbakyaliwo we tuba twenyigidde seetaaga ate kusooka Madubala Alien ye wamulaba watandika ddi omulaba Alien we natandikira yali wano Katwe ng'afuuwa langi afuuwa langi kuki yali mufuyi wa langi w'emmotoka ezo ng'akuba langi akuba zino piki so muvudde wala jasi yakusoosewa asolinga nga naye asolinga tannamusooka bonna baba hustlers and actually bonna bajja babulungi so kiki waba kati ku Fungon wabadde ononye ekituufu kye nabadde nnonye nabadde ntutte ono ddoogo nga bambi amwagala nnyo era ayagala bakole kolabo babiri nanga Madubala gwasobola okuntuusa ewaani wali yeni era nga yenze nange nga nnina ekyange nga njagala tukole oluyimba kuba yangamba Madubala osobola okuyimba kyusa odde mu gundi endala kala gundi endala osegeera nangamba osobola oyimba kyali wange bayizawe ng'ovudde ku bino jasirwa kuba nti bigambo oli asooteekawo ebigambo Alien kyali wange so do you miss kyakukwisizza kitya kino era onaddayo ku Fungon kyampisizza bubi nti mbadde njija ku gate eyo nenegguliranga nze naye okuŋŋamba nti naye nze tebampisizza walabye kakkiri tebamuyisiza bubi Jackster nga bano abalala Madubala nsonyiwa okusalamu ekirimi kyembadde ngezako kugamba Madubala Jackster sooka weetooloolemu Jackster sometimes abantu abamu baba ba mikwano ekintu amawulire ekyenjala okubuulira Madubala ng'omuntu omukulu gonoona these people are very good friends woba owulidde emboozi yaabwe how about they reflect about it kuba kyemanyi Madubala atawala na Alien maybe there is a misunderstanding juda Alien ku social media fena kira mulimu aba social media in-laws abamu kuba si Bobby Wine how about you try to make him understand nti ebyo bibawo bya social media kuba naye ng'omuntu newembeera nze nina abantu oba abankuba nendaba ng'olinga kyaliwo aba would not misunderstand you as friends mulaba mutya wama Madubala wootuula ne mukyogerako ne kyaliwo n'omutegeeza nti okay erindiyo because of Bobby Wine he's my friend Jackster you know sometimes abantu bagamba mulabe wange abakine Bobby Wine nsikiza nti si mulabe wa Alien si mulabe wa Auntie Kati this is where it goes wrong if Alien is seeing him as the enemy and let me tell you one thing let me tell you atanga olaba this boy let me say something okay Madubala soko malirize waliwo people power believing in Bobby Wine naye nga teri mu politics
take it or not. Ni wabawo NUP yoyo yaddala believing mu politics. Ichuli we yaita nafa yangamba Madubala, you have to be real. Real. Bobo okuba tokuba kumalayo. Era ekyo yakingamba. Okitegedde? Obamu ak'obuntu. Kati tekisobola kuvaayo nenkuba muntu nga bw'olaba abaana bavuma. Nze wali ondabeko nga nvuma abantu. So, okay, Tash kyayogedde one. Muli bakyali ne kyali obudde. You reconcile. Then the other thing is, there is a great man, many great men fall, because you see, Tash, when you're rising, why don't you tweet a support engine? There are people beside you. So, excitement gets us there. And we begin dropping off the people that have made us. That's the biggest mistake people make. Ate n'ekirala ebintu ebyakyali n'ekyali wali biteetaaga kamera. I mean, Madubala mugambe mu lo tojja. But still it had to be filmed. I also believe, since we believe in reconciliation, wama Madubala ekigenda okutereeza embeera si camera na interviews. Kuba I believe bantu mwe muli bamukwano nnyo. Ate Jackson nkugamba buli lunaku buli waba oyagala ogenda mugulira ettooke. Naye bwetukola interview mwana tujja mwogeze. Alakugobe. If they're friends, they will reconcile. We are friends. Abatulabye obukulu ebigambo bibeere bitono. Abo aliyeni baali nabo. Abalabye kati. Naye olina okwegatta ku fuupu. Ne waba teyeegaseeyo Jackson sikiriza mukola naye asigale nga kimanyi nti ono kyaliwe wamma n'ebintu ebimu oba oyagala gamba alien okitegedde nti social media emunyiiza kuba bambi naye n'erinnya eryokkuuma naye tuyiga bwizi after doing mistakes. Sooka omugambe alien kyokoze kibi nchogeddeko bankikoze bwe nti naye akugambe Madubala saagala okole kino. That's how friends behave. Buli omu yeetaaga munne. I'm a brand, alien is the brand. You were ne brand is alien. Naye ye brand is. So nembeera alina kyeyakozeza nga brand. Ate okunyiga bibaawo mu friendship. Mu dakiika emu yakoze eki. Waliwo alien abadde agenda okumpa akasente teyagamba. I know right. Eyalowoozezza nti okozezza kyaliwe. Ate mulimu era owonda anyigidde alien right now of which it shouldn't be as what it is. Kale obudde butukutte Madubala bubaka ki bweyagala osembyayo we bannayuganda? Obubaka bwenfembyayo kola ng'omuddu olyango omwami okitegeera akajja obunaku kemanya zikusooka nezitakuva mabega oyo akugamba nti kanyuga ejjinja gikuba oli agenda kudduka wakoleke mu bbanga. And I believe enkolegana y'abaana babiri ejja kulaga abantu ti omuntu osobola okubaako n'enzikiriziganya enjawulo ku kyaliwo nene musigala nga muli ba mikwano. So Madubala njagala babagule nga do you have a shop? Abawa akanamba kubayinza omukubira. Bana ghetto guys on guy muzimbire you deserve a shop. And teba kuwagire so on social media okozani Madubala Uganda. So nenge ngato yonna woba ojagala. Ojimutuusaako. Goine namba ya business abasomere kana. Bawenji basomere namba je nange kanjiwandiike namugambi daenda gula. Ogenda gula engato 2 ayagala engato ziri zikaganga. Ne Ajiasini bambya. Ajiasini muntu mulamu naffe muntu wa. Bawe namba tuva Madubala. 077 Lukaga 5 298. 498. Yeah. Tash, I was with somebody guys abatembeya actually antunza watermelon. That guy aliawe namugongera kutumide kaunga ku guy onagamba nti Madubala is their icon. Bana bo batembe bali marginalized. I love people that inspire our generation. So, let's link up tomorrow.